Inside Story Uganda, real source of political updates. Ne Kanso Samu Muyizi ate nga ne Ambassador Kinobe yadde jamu akyamukutte naye tujja kuba tusuubira okubeera nti atwegattako mu ddakiika ntono ddala okusobola okulaba nti twogera ku nsonga ezo ezitukwatako obutereevu ssaako n'okuba tooki ebyabadde mu kalulu kano bitegeeza ki era bitulaga ki nga eggwanga Uganda. So tugenda kubeera tutunulira ensonga eyo naye tujja kubeera twongera okulambulula bangi babadde abasinga obungi ndooza boogedde nnyo ku nsonga y'obululu obwafuniddwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni eyabadde akwatidde ekibiina ki NRM bendera mu kalulu ako ate n'obwo bwafuniddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba kati bano betuyinza okugamba nti beebadde lyanda ku lyanda oba ogeraageranyiza ne bakadineti 8 abasunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda okusobola okulaba nti bavuganya ku ntebe eyo. Magini eyo yabadde eyogera bingi ate nga waliwo n'ababadde bekyemulugunya olw'engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakutemu omulimu gaako naye kukagamba ffe twabadde tukola gwaffe era twagukoze mu bwerufu bannansi ssaako n'abamu ku banna NUP bagamba tetwabadde bamativu era ndowooza abali ku Tale Center twalaba omukulu Benjamin Katana omuwanika w'ekibiina ki NUP yafuluma weema yekandaga n'afuluma weema eyo bamuyita okukima results za munne za mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yagamba sobola twala results ezo kubanga tetukkiriziganya ne byava mu kalulu. Kanso kankusabe sookola muse ku bantu ate tusobola okutandikira show eno olunaku lwaleero. Wasuze otya Kanso? Twasuze tukola. Masuze mukola? Tukola tetunnawumula. Okuva twagenda mu kulonda. Neera ndi bulungi. Ekitali kituufu nti waliyo jamu munanga agenda tujoyininga si kituufu nti jamu amukutte oba muva ku nguudo za njawulo okozesa kibuga kirala naye neetololedde libe ekkubo lyalimu lijja wano tewali jamu kubanga abantu otunulira ekibuga gyempise abantu balinga abakungubaga bakyali waka tebali mukola kyekifaananyi kyenjagadde okusigira Uganda naye nga nsanyuse okuddamu okubeera wano okwogera ku nsonga zino ezikwata ku ggwanga n'okuddamu okukulisa abantu bonna bye tuyiseemu bisaana okukulisa oyo akyali omulamu olina okwesunako kuba abantu rekodi gye tulina abakafa abasinga mu bo baba badde tebakyeyitidde kyabasanze gye bali kyabasanze mu buvunaanyizibwa bwabwe tebalina musango gwe bazizza. Bakulisa mwenna abasobodde okuwangula neffe tetulina kuyita kuwangula kubanga okuwangula kuliwo ku ngeri gye binaakyukamu. Tugenda mu kulonda okusobola okukyusa nti mulonde amalwaliro gakyuke, mulonde ebyenfuna bisobole okukyuka, mulonde ebyamasomero bikyuke, mulonde enguudo zikyuke, mulonde ebyobukenuzi biggwewo, mulonde mube n'eddembe eryogera nga kati bwe njogera nga omala okwogera n'osigaza n'eddembe lyo ng'omaze okwogera. Y'ensonga lwaki tubakulisa abasobodde okuyita mu kalulu kano. Seerabira bannange bannabuddu bannamasaka bannange nali nabo mu kalulu abawangudde the Honorable Sebina Javira Lubowa nkuyozaayoza jjukira nali naawe nkebayita akamyufu okuba nti olutabaalo walumazeeko lwetwakwata awamu ffenna nkuyozaayoza njozaayoza bannange mwenna bannamasaka Patrick Kuteesa Honorable Nalubowa manyi twalina ekyenkizo twalina omukyala nga ye Nalubowa ng'ate ku kya direct elected ye Lubowa. So sijja kwerabira bayozaayoza sanyuse nnyo okuba wano okubaganya ebirowoozo ku nsonga ennyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga. Nkuwulidde wano ng'oyogera ku kya Tale Center ndowooza twandikirongoosezaamu eri yabadde announcement center. Tetuludde okuba ne Tale Center mu bululu bwa president.
tulina gye bayita announcement center oba mu Luganda ngiyite ki gye balangirira obulangirizi nti ekifo ky'okulangirira n'esi kyakubala. Anti kati bayinza okubeera nga bo babadde babalira eri basisuubira nti bagenda kujja babalire mu lujjudde nti wano gundi yafunye bwe buti wano afunye bwe buti ne bajja bakulaga nti figures no bayinza okubeera bazigatidde mabega wa tente eyo nga bwe babadde ozirengera kuba tente zabadde wezenjawo. Anti bebaani batekniko tale kitegeeza abantu abali mu byokulonda kyemulaba abali okumpi polling stations zammwe naddala abali ku tale center za district ekyo kyennyini ekigenda mu maaso amateeka gekyogera ekirina okubeera nerwowa. Tale kitegeeza nti waliwo ebivudde mu bitundu ebyenjawulo. Electoral Commission byeraga nti bino batuweereza okutaali nga kitegeeza kyenina kikwatagana n'ekikyo dazitale mu luzungu kigatta nti bwaba bampereza kino mmwe kyenina kifaanagana awo kwe kusinziira ne musinziira okwo ne mubala era nga mubalira wamu era ne mugamba kyetugasse kyekyo bwe mumala ekyo ne mukkiriziganya oba kituufu oba si kituufu atakkiriziganyiza ne ku stage eyo aba ayina mu mateeka enkizo ku kyalina okukola mu mateeka. Kati emitendera egyo gyonna bwe giba nga gibuukibwa tegiweebwa space nga abantu abagenda luli twali Nambooze nasemba okukkiriza okugenda ku tale center yali Namboole 2016 okuva olwo buli baŋŋamba nze omukwabo bannamateeka aludde mu byokulonda ebbanga naddala emisango egigenda mu kooti kuba mbadde puliida oba nali munnamateeka mu Democratic Party ne mu NUP ndi munnamateeka mbadde munnamateeka mu bibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi mitendera gyonna. So ekimu ku bye nagaanye okukola kwe kwongera ogendanga mu maaso ku gye bayita announcement center etali tale center kubanga kitegeeza ogenda wali otule butuuzi nga bakuwa ebyo ebivudde yonna gye bivudde ate ku luno ng'emirundi ebiri egiyise bwe kibadde nti bateekawo embeera nga be bokka abalina sipiidi esobola okufuna bye balangirira mu ssaawa eziragibwa mu mateeka. Ensonga egizibwako intaneti n'empuliziganya ezeyambisibwa tetufunangako bujulizi nti ensonga ya byakwerinda n'ensonga yakulangirira. Abakulu reason gye batuwadde aba UCC okusinziira ku Honorable Nyombi Tembo agamba okusinziira ku byeyogera nga bagijjako ne byeyogedde nga bagizaako bannayuganda bagikozesa bubi intaneti ne batambulizaako obubaka obw'obulimba n'ebirala bigwa mu kwoyo. So bwe babadde bagezaako kuziyiza akajagalalo akayinza okuva mu butambi obwo oba omulamuzi tebuyinza kuba bwa Nyombi Tembo kubanga nkubuulidde enfunda ebbiri gye bakikoze tebatulagangako kino twakikola kuba ripooti ebeerawo nga akalu kawedde. Mu ripooti y'akalulu obuvuddewo wadde bajjako intaneti talina wali batulagidde nti singa okujjako intaneti kwaziyiza kino ne kiri naye ffe ripooti endala kyeziraga enfunda zonna ebbiri era kizigenda okulaga ku luno nti nze wentuukira okufuna DR form eya the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuntuukako okuba nti ngigeraageranya n'ebyo ebirangirirwa akakiiko ebiweerezebwa bali abalina means ezo obudde obwo batebumala. So ebyo byonna bikolebwa nga bipange ogezaako okukulemesa okukola gye bayita ttale kigezeeko kikulemese okompeyalinga byolina ne byebalina era sipiidi gye babikolamu tosobola kumakinga up nga gwe bakusibye emikono bakusibye emimwa bakusibye n'okulowooza ku ki ekiddako. So tubeera mu busibe mu kulangirira kyekyo lwaki kyenkugamba nze era nkirinako obujulizi nti byebimu ku betuze twogerako misango gy'ebyokulonda kyekimu ku ebyo ebyasinzirako
Supreme Court webegamba nti nno engeri media gyekwatibwamu nga yeekubidde oludda olumu kuba eyo yali ndowooza ya kooti ensukkulumu nti media erimu ne social media kitegeeza okutambuza obubaka. Ekooti ensukkulumu kyekimu ku ebyo bye yagamba nti birina okutunulwamu mu nnongoosereza ze yalagira ssaabawolereza wa gavumenti ozireeta mu paalamenti. Kanso mwali kuba yadde baali balagidde ssaabawolereza wa gavumenti okukola ku nteekateeka ezo ne wabeerawo delay. Amateeka gali open gakkiriza enteekateeka gye tuyita private members bill. Mubadde ne ba senior legislator nga NUP n'ebibiina ebirala ebyagala enkyukakyuka mu ggwanga. Naye osubira ki ekyalemesa enteekateeka eno? Nga sinnadda ku ekyo ensala yali kubanga kikijjidde mu mateeka ensala ebadde eruddewo kibuuliza amateeka ga media nga sinnakyerabira. Nyombi Tembo gw'oyogeddeko abanga azze nga agent wa state okuluŋŋamya entambula gy'emirimu gya state ng'ajjako internet ku bannayuganda ng'aluŋŋamya embeera mu ggwanga. Nyombi Tembo oyo gwe mulaba yasooka kutulaga ensonga ze zikwata n'obuvunaanyizibwa bwe mu kuzza Buganda eri NRM. Nyombi Tembo yennyini oyo gw'olaba twazzeemu mulaba ng'emitimbagano gizzeeko ng'ali muku bakuyita ku saddaaka seddume wente 2 nga ali mu kuyozaayoza akalulu kayiseemu ng'akanoonya ekasanda ku lw'omu ku bakandidate. Kati Nyombi Tembo oyo simanyi bw'aba ayogera awo oba aba ayogera nga Nyombi Tembo agent wa omu ku bakandidate oba ng'ayogera nga Nyombi Tembo owa UCC. Lwaki nkajja yaako era nkaleetera mu kiri mu ky'okukyusaamu amateeka. Obuzibu eggwanga lye lulina bya bitongole bya ggwanga kubanga biri mu buwambe. State capture gyontwala ndabayo mu paalamenti amateeka ago galongoserwa mu paalamenti. Njagala okubuuza ku kya internet ekyo kyennyini nti abakoseddwa opposition bokko bana aba NRM bonna bali babadde balina internet. Si kya buntu si kya buntu nkulaga state capture nti katokyayawula NRM ne state eyabadde ina means nti mwe babasazeeko singa bwe basazeeko mulimu ekibiina ky'NRM ekyatesobola naye katokyayawula nti state eri so fused ne NRM nti ebintu ebiweerezebwa okuva e Karamojja NRM yeegasse wamu ne state nti obusobozi obuli mu mikono gya state bwe busobozi obuli mu mikono gy'ekibiina ekimu ekivuganya. Ne weesanga nga byonna bikolebwa kulaba nti bakuuma oyo abadde mu buyinza ebbanga lyonna. Era ekizibu kye tulina kyekyo kyennyini General Museveni kye yayogera era waaki buli kaseera twongera okufuna obulippo. Yennyini General Museveni yagamba ng'ajja nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abaludde mu buyinza. Yali akulaga nti gy'okoma okulwa mu buyinza oyongera okufuuka ekizibu ky'eggwanga. Ebizibu bye tufuna byebyo General Museveni bye yayogerako kubanga gyakoma okulwa gyakoma okufuna obukodyo obupya okweremeza mu buyinza n'okusigala nga eddembe lyaffe ery'okulonda lituuka ekiseera nga lifuuka ekisekererwa. Lwaki njogera bwe ntyo? Nti bw'olaba omuntu gwe bagamba announcement ze bakoze ezitataalinga nga ne bw'obigatta obugassi bisukka 10 tale ze bagamba ezo bw'ozigatta zisukka ne mu 10 nti 102 ku 100. Ebyo lwaki bibeera bwe bityo? Kwe kusukka guli omutendera gwa taalingi kuba mwenna bwe mubeera ku mmeeza nga bali si bakola ebyabwe ne bwe banga wandigambye nti yandibadde era aweetererezebwa naye ku ttale eyo eyaleese ebitundu 71 ku buli 100 ng'omu ze bamuwadde ze bamugiftinze
n'olaba ng'eyo nkubuulidde mpise mu kibuga tutambudde ensi eringa ekungubaga n'olaba ku butundu 7 ku buli 100 nga tulaba muntu ajaganya n'olaba 7 ku buli 100 nga olaba magye ng'olaba bantu nga akalulu obuzibu businze mu kubeera mu kulangirira okusinga ne mu Kabala ne mu Kalonda ng'olengera ba returning officer badde ku mudumu gw'emmundu kati olaba twasobodde okulabako abo abamu nga internet ekomyewo nga kyetwalabye Kololo teebereza ekyabadde ewatabadde maaso ga media kyekikulu ekiri mu mitimbagano kyekikulu ku kyokutambuza amawulire era kyekyo kye baba bazibiikiriza okulaba nti ebyo byonna bye bakola basobola okuyisa kulitalaba kubanga era bakimanyi nga bwe nkugambye nti institutions of state zawambibwa fe abamu kyetukolerera olumu tukolerera bannamateeka tukolerera gundi injustices zetulwanirira olumu tetulwanirira kala zokka zino ze mutulabamu tuba tulwanirira injustices ku lwa Uganda empya bwe tugamba Uganda empya Uganda etambula ng'omuntu yenna bwe wandikisuubidde okutambula Uganda nga bw'obuuza omuntu eyo yenna atulaba lwaki abantu abasinga tebalonze na kulonda abantu abamu tebalonda kubanga bakimanyi nti entambuza y'akalulu konna talowooza nti omuntu anaagenda mu kalulu n'alonda ebyo nga bino bye twabadde tufunye nga bye tujja okulaga eggwanga nebirangibwa mu bulambulukufu kati ensi bwetuukaawo ng'abantu tebakyesiga state byerina kukola then ensi ebedda mabega tedda mu maaso kyekyo lwakifa obudde bwaffe n'obuvunaanyizibwa tubuwaayo kulwanirira ggwanga eridda mu maaso eggwanga terisobola kukula nga institutions tezikola ng'olina electoral commission etakola ng'olina ebitongole ebitakolera ggwanga wabula ng'oli mu nsi gye twongera okulaba nti omuntu yagenda mu nsiko ng'agamba nti alwanyisizza bubbi bwa bululu ate ekibba bululu ate ne kisukkawo ne ku ekyo kye yajja okulwanyisa ekyo kyetulowooza ti munnayuganda yenna gy'ali yabadde alina okwegatta ku nkola eno gwe mulango gwabadde kukubibwa era gwe tukuba kaakati bannayuganda beerwaneko kubanga omuntu yagenda okulwanirira ekyo yagambye kyagenda okulwanirira kunula eggwanga yenula nnyo ne famire ye kubanga tulabye n'abamukiikirira ba senior presidential advisor nga bakyogera arrogantly twagenze mu kalulu kano ku lwa taata n'omwana we oba oliawo n'abazzukulu tugenda kumulamu katono tukyali ne Kanso Samuel Muyizi bingi bye tukyalina okwogerako bannamwe bagamba nti mwogedde naye mbu babadde babasinga ground nga bageraageranya n'omuwendo gw'ababaka be bafunye era mu bitundu ebimu NUP n'ebibiina ebirala mwabadde temulinayo basobola nakuuma kalulu ebyo NRM yebyogera sinze bayira wenze ebibuuzo mbibuuza nga bibiri ne twabadde tubalina babawambye tugenda Nairobi naye agamba abantu bali mukungu baga bigambo bya Kanso ddala gyongambye ruutu gyava wabajyada njogera bye boogedde naye sebo nsabye olabiseko bannayuganda simanyi oba gwolabyeyo bakungu bageeyo naye ng'ate bandibadde musanyu mwawangudde njagala okwebaza Mukama Katonda yatuyisiza mu kiseera kino kitubaddemu ekya Kaasammeeme nga eggwanga era nkozesa omukisa guno okuyozaayoza first of all bacandidates baffe bonna abeetaba mu kalulu kuva ku mitendera egya waggulu paka mu parliament okuyozaayoza abalonzi ate n'okusaasira abo abafunye obuzibu obutonotono naye ng'okutwaliramu bw'ogatta ekifaananyi ky'eggwanga lyonna about 95% eggwanga liri peaceful nkosi likyali mu kutiisibwatisibwa olwa messages omu ku baali bakandidate abasuubiza nti gakyali mabaga tugenda kufuuka bwe bati kati omanyi enjovu ebbiri bwe zirwana omuddo gwe gubonaabona kati ono bwabaga tujja tubeetegekedde olinaga naffe tubaleeta definitely abantu tebali mu kiyobero kyakukungubaga wabula kyakutiisibwatisibwa erudda n'erudda kuba bakimanyi tibali abanene n'abanene bo balina nezi passport n'okulinya ne famire zaabwe teziri wano abatalina baabwe be bagenda okusigala mu nguno naye njagala kukosa omukisa guno okukakasa bannayuganda nti ekitongole ekikuuma ddembe kirina obusobozi okuziyiza naye ate price ebeera nnene
tetwagala baziyize kubanga process y'okuziyiza abamu balumizibwa n'ekyo tukubira omulanga abantu baffe bonna abakyalimu okubuusabuusa abakyalimu insight mu Luganda kyeki abakyakuma omuliro mu kutiisibwatiisibwa nti amateeka ga Uganda butafaanagana ng'aga Tanzania gayina emitendera mingi kati stage ey'okulangirira twagivuddeko stage ey'akabanji yetandika kati kabanji waffe wa Uganda ayita mu mateeka n'olwekyo abantu bo bagambe babanje kuba kati eno stage eddira y'okubanja kati nga naffe kasanda tukyabanja candidate waffe temubagaana kubanja amateeka g'okubanja tegagaana nkola erina obuzibu kubanga definitely omulonzi alina right okufuna obwenkanya era bakubudde Kalungu abe Kalungu bakyabanja sewungu abefe Kalwanga galabuzi tukyabanja nabo banyina be babanja by the way nawudde nabo bagaba tugenda kujulira wano so stage eddire yakabanje erina amateeka era si yaffe bantu ba bulijjo abano bakanso bakimanyi bakwata empapula zaabwe ate bagenda ku mutendera okukola ki obuddako so tukyalina time up to myezi ogwokutaano kabanje okuvira dda ku president ne ku babaka ba parliament ng'ayita mu mateeka bano bakanso ge basoma simanyi babasomesa eri incitement ne mob justice ne bakanso babasomesa nti kati guno gwawo abasoma kati bagenda kulya sente buli client ayagala buli client ayina kyabanja bano beetegese naye gwe mukwano gwange nange fe abatabigira ogwaffe gwakomye wali ku ba foot soldiers gwabadde kanoonye kakube kaweereze kuba kati omala DR form n'ogiweereza level eddako gwenze naawe fe twakomye ambassador bano abasoma kati stage yaabwe mwabadde olunaku lwajjo nga musinkana omukulembeze w'eggwanga candidate Yoweri Kaguta Museveni olabye ku bantu abasanyuka abasanyuka bangi bali lutawa tonna balaba uwa naffe fenyini twasanyuse twatwalinga naffe abadde balubatu utale center line yabadde kitubeko speaker prime minister vice president ebakubye ku ngalo gyotulabye ne president fakalulu akafe twalina structure otafaanagana aba opposition kubanga mu opposition structure president secretary general n'abakulembeze b'ekibiina bonna baali ba candidate fene waffe tetwali ba candidate era ffe waffe abaali structure yaffe ya secretariat n'amateeka tukkiriza kwesimbawo twasigala tutambuza ekibiina era Haji Kigongo ekyamututte nga national vice kutwala certificate eri candidate eyabadde eva mu electoral commission emuga nti omulimu gwatutuma tugumaliriza n'obuwanguzi buno tubukuleetedde ne tuyita abannaddiini naffe ababaddewo ng'ab'ekitebe tumale okukola ki okwanjulira candidate elect president elect era kati stage ezigenda okuddira za kujaganya all throughout the country naye nze kyemmanyi tusobera okusanyuka kwanditandikiddewo kujaganya omuntu ofuna 71 kimanyi kyekitegeeza mu kalulu akaluka president fe abamusanyukiddeko twasanyuse n'ababaka ba parliament basanyuse embeera kira gwalabyeko ekira kegugungu kubanga owa nupu yakubye wefudisi era ewaffe ekira tewali buzibu buliyo kana akaluka abaddemu ewagundi ewampuuga tuwalabye nga basanyuka ababadde bakubye empuuga abanupu abakubye empuuga kuba kana akaluka abaddemu fe abenaremu nga tuvuganya aba opposition nga nane opposition bavuganya aba opposition era buli yawangudde yasanyuse ate awangudde yasudde mu nyumba nalwayo newanamboze nabo abanupu yabadde ne candidate 10 naye nga ku bataano kubo babadde ba munupu munda so akalulu kutwalira awamu abantu bakyasanyuka because nga bwe nakugambye kabanja akyagenda mu maaso nalwekyo osanyuka nga bw'olinda tugenda kulinda nga byonna process zikoze eki ziwedde zimaze okuggwa olyoka olaba ekyeyiwa naffe tukugiyita thanksgiving ezaffe tukola thanksgiving abadde mwebaza katonda twali mu thanksgiving okusanyuka kwonna n'okucyakala n'embuutu twagala stage z'akabanji yenaakoleki nga tugende wa council ambassador twagasegaseemu wano ku percentage candidates bafunye naye toto ogenda okulaba ng'eri mu 12.23 eyandibadde ku 100%. Kakati ebyo bibuuza nze byabakanso kakati nkugambye nti kakati stage eddirira y'abano ab'amateeka holiday kubanga neyawangudde waffe yaga nti yadde asuubira 8 ate neyaluzizaga nadde nsuubira 6 kitegeeza bw'ogatta 8 n'enkaaga teziba 14 kati ani yabyani naye ogwo omutendera gwabaluwa gwabano bagatte toto zaabwe bagende bayite mu mitendera egyo bayite electoral commission etuwe figures na biki period. Actually, for the record, nsanyuse nnyo ambassador okubeera wano naawe kibadde kimmenya lwobeera nga tovuganyizibwa oba nga tekuba kukubaganya birowoozo
ekyo bano bokka bye bakyagala babeere nga tebalina opposition kyekyo lwaki bagikuba emiggo naye nga kawabeewo wano ensonga tuzoogera lw'oyo atulaba tuzoogera lwa ggwanga tusaana ne tubaawo ne minzaani so nsanyuse nnyo okuba nti atuuse era saakyogedde mu ngeri enkyambwe nagambye nti nno tewabadde ejjaamu yakituufu tabadde eyo naye nakyogedde lwakwagala kulaba nti ajja mu budde naye nga ekituufu kyayogedde na Kagombe by the way ka siren sandi tuuse wano naye nteekako birungi nnyo okulagala bwayise wonna n'abaliri abatulaba bo bakimanyi wempise kati enewe n'olwekyo saagala sokawaiza ekyo nzija najjamu nemmenya nga mpita sayidi eri nga ntambulira Kagombe kyentegeddemu nga ye tubadde ffenna ekyamazima kiri nti ffenna tubali tumanyi programu ejja kutandika oba oliawo saawa 3:30 nga bwe twali naye ekyobuzi bwavudde ku intaneti gye bajjako kakati bagizizzaako kuba kikwateera ku kyetwogerako bagizizzaako naye ate era bagizzaako nga batagizizzaako so awo nze wenzikirize watuufu wabadde waganyine ekirungi tuli naye wano ensonga ezimu njaziddamu ezimu ezesimba bwenaaba muwulidde ndiŋŋanye nga njagala kuwulira nti akola ki kuba nkikakasa ayinza okuba abatazigoberedde naye ensonga eri ku mmeeza nti kanso Katana yadde atukiikirira olupapula lwe yawandiiseeko era ffe lwe tuli mu kutunulako lwatulaze nti obululu obugatta babadde percentage 102.23% byemu ku bitagatta byagamba nti byaffe tubireete mu kabanja naye gyagamba ewaffe tetukina na saabalamuzi wa ggwanga lwetwogerera so ate nga okabanja okwo kubeera wa saabalamuzi gye biggweera so waliwo awo tumanyi oba akagenderere naye nga yeebazizza Katonda ffenna twebaza Katonda yeebaza Katonda olw'okuba nti baalangiridde ye neffe twebaza Katonda olw'abo abakyali abalamu kubanga omuwendo gw'abafudde tugulina abafudde omumage ng'abamu amasasi bw'ogalaba gabadde targeted ku bakulembeze baffe bw'otunuulira amasasi gokka agayingidde ennyumba ya Muwanga Kivumbi bw'otunuulira ono omubaka waffe omukyala ow'Ekyaggwe Ssaabakunzi waffe amasasi agayingidde emmotoka ye yokka bw'otunuulira ebyo abo bye tusinga okukulisa ne tukulisa pulezidenti waffe the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu weebala olutabaalo gwogugo wakukoze to the latter twadde ffe tweraliikira n'okweraliikirira nti eno peesi gy'aliko taayabike naye yamaze kyekirungi ky'okubeera n'omukulembeze akyali omuvubuka sisuubira singa kandideeti waabwe yadde mu mbeera gye twabaddemu nti yali amalako ne wiikisi 2 mu bugubi bwe twayisaamu tukuyozaayoza bannayuganda bakuziyozaayoza tukusaasira gy'oli tukusaasira gy'oli yonna kubanga nga bw'okimanyi message gye tulina n'omu ku bakulembeze ayitira ebigambo twamanya message mu kuyitirako ebigambo gy'abyogerera ebimu abyogera kiro ku mikutu gye gya X kyali kyabulabe nnyo ku ssaawa eno okuleka omukulembeze waffe emikono gye kubanga yakulira amagye era omukulembeze ekituufu ng'otegedde nti omuntu akwagala ng'oli mulamu oba oli mufu nga waliwo options 2 dead or alive ng'otegedde statement eyo manya kyekitegeeza olutabaalo telulwanibwa mufu lwanibwa mulamu nyemba kakasa president gyali akyali mulamu era olutabaalo luyinza okuba nga ffe omanyi ffe mu law society tulina omukulembeze ne akyafuga newankubadde taliiwo ate nga tutambula bulungi okusinga ne bwe twatambulanga so mbakakasa bannayuganda omuduumizi akyaliwo bwe tusaasira byayiseemu era Katonda kyetumwebaza ffe okwawoka ye Katonda kyamwebazizza Katonda kyamwebazizza kyabasobozesa kusoma bululu ku Tally Center era nakyo kyekyo kinkikomyawo yabasobozesezza okuyita mu kwanawunsinga mu kyo kyokutaalinga obululu nemwavudde bino Council
ki kyemuzzaako ng'ekibiina kuba mukulu kino bagamba nti musobola okukabanja nga muyita mu mbuga z'amateeka waliyo enteekateeka z'okuddukira mu mbuga z'amateeka kuba pulezidenti w'ekibiina ki NUP yakinoganya nti twagala muzzeko intaneti tulage eggwanga ebintu obujulizi bwe tulina waliwo enteekateeka y'okuddukira mu mbuga z'amateeka oba ffe baani ffe twababulira nga NUP twababulira olutalo luno era mu njogera alinga alaga bannayuganda nti olutalo lwadde lwakyagulanyi olutalo twabawulirawo lwa bannayuganda si lwa honorable Kyagulanyi mubeeramu akulemberamu so ensonga zonna tugenda zikwata ku lwa bannayuganda era twagala tukulirize pulidde agamba nti waliwo obuzibu obutonotono tewali buzibu butonotono nti kati ensi eri peaceful bannayuganda ekituufu obunkenke bukyaliwo ewaffe ebuddu gakyanyooka bwogenda ekyotera gakyanyooka mwawulidde ekibuga kino nga kibwatuka naye olwo olutalo lwaki kibwatuka nti olutalo lwakukakkanya bannayuganda kana akalulu lubadde lutalo tekabadde kalulu kuba watali lutalo toyinza kulaba ewali mamba ewali emundu z'omunsiko eyo tekabeera kalulu luba lutalo naye olutalo olwo lwaki lubadde bwe lutyo lubadde wakati wa bannayuganda akalulu nababuulidde ffe tugenda mu kalulu abamu ku ffe tugenze mu kalulu kugamba nti tugende mu kalulu okusobola okufuna ebyobulamu ebipya mu Uganda empya okufuna enguudo ezikola okufuna amasomero nga gatuukiridde lwe lutalo wa bannayuganda so kyetuzzaako era kirimu bannayuganda kiki okukabanja kwayogedde era kuba kwa mitendera mingi kituufu kyayogedde kyekimu ku ebyo agambye ffe bapulida tugenda mu mugano naye yaliko mu kalulu sirowooza nti waliwo munabyabufuzi ava mu kalulu kujjako bano abakwata mu kitavu zino sente empya zetulaba ze baprintinga mu biseera by'okulonda manyi tusebwe twadde tugenda ku ATM ne mu banka esente empya zabadde nga kiseera kya sente empya fe abaludde mu bintu bino kina kikitegeeza nti okujjako abo naye eyaliko mu kalulu ambasada sirowooza nti ova mu kalulu ng'olina sente abasinga bagenda okuvaayo era kyova olaba ffe ababadde mu election petitions zino kumala ebbanga tuzirimu pro bono baclients baffe batulaba eyo ne tugenda padde mu presidential election petitions 3 esooka nali eyakiza Besigye nali nakatandika okukola eddako eyamama Mbabazi 2016 nali omu ku bapulida esembayo nze nali pulida namba 2 era nkubuulira nti tugendayo obuvunaanyizibwa bwaffe so kyetuddako bw'ombuuza nga munnamateeka nina kuactingira ku instructions za client wange agamba ki ne waliwo obuvunaanyizibwa ebyo byonna tumala kukuŋŋaanya bino nkubuulidde bwe wulira nga nkugamba nti tulina vidiyo n'obujulizi ku masasi agakubiddwa abakulembeze baffe nga kati wetwogerera ba vice president baffe bonna bali mu buwambe ow'omumambuka ow'omumaserengeta owawana ali mu dduka yennyini yadde ku receiving end president waffe so ebyo byonna bwolira nga mbyogera mateeka byebimu ku ebyo violence kale tusoke tugendekewa bwe tuva ku ekyo mbadde nsabe tugendekewa ambassador awo tugenda otandikira nga okomyewo ambassador kansa yogedde ensonga zonna oziwulidde era ne violence eriwo ogiwulidde simanyi oba mmwe kino kibateekawa oba embeera eyo gyogerako kipoze naye kirala kyensobola okukuza ku mbeera eyo kuba waliwo trigger ereeta bino byonna webulu bwe mwafunye obulu mwabugyewa buno ne percentage gikulaze eti esukka ne mu 10 obulu bwavuddewa era muli basanyufu n'engeri y'akakiiko k'ebyokulonda gye kakutemu ensonga eno ekisooka njagala okubagiza abafiiriddwa abantu baabwe including myself abaffe Luweero mukimanyi muto wange Sekuse yafiiriddwa omwana era yafiira mu sikafo nga mwami Sekabira ne ttiimu ye beekalakaasa nga poliisi egezaako okubatagulula nsaasira bannabutambala naddala abo abafiiridde mu byabaddewo kubanga abamu ku bo bambi sina ba mu kitundu ennyumba ya mwami Kivumbi ono amanyiwo eri naye yalimu abantu nga 8 abalina emiggo n'amajambya n'ebiso nja kufuna kamera nkutwale ku motoka mwami Juma Witonze owa PLU Regional Coordinator motoka ye yatemeddwa erina ku poliisi ono agamba nti nno abantu balumbibwa bulumbibwa so
nze kyengamba abantu tosobola kuba mu ngalo na mukono gumu ate state olwokuba erina okukuuma abantu tesobola kuwata mikono gyayo emabega nze nkuwadde ekyokulabirako nti ewaffe Ssemujju bawangudde nga banguddwa Musisi ekira tetulinayo buzibu kyokka ekyabadde Nambooze ne Mugoma wonna wonna abantu bakimanyi nti abantu bayamayumba g'abantu abo bennyini abambadde t-shirt ziri ne batema abantu ne bamenya amaduuka ne bakola ki so scafe ezo bwe zibeerawo abakuumaddembe babeera pushed okuyingira mu kutaasa definitely olwokuba oyogera n'abannayinki bano abamu bambi bagenda bawagawaga baganda sige tebalina mundu naye nga tebabawadde tabo mundu bajja na miggo ne bakwatagana abasirikale kanso nga bwagambye Kabanje wabika bibiri there options eziwerako bayinza okukola option ya President Museveni gyakola mu kinaana President Museveni bwe yagaana yasalawo okulwanyisa gavumenti yaliwo naye teyagisaba bukuumi ye yagenda gyetemutuuka naye bw'onooba nga oyagala kulwanyisa gavumenti eno ate ogisabe kukuume ekyanfortunate council tekijja kusoboka musaba gavumenti obukuumi anti kyegezako njagadde mu optionkamalirize nti option zibeerawo eri abawakanya ne bagenda mu insurrection nemusinkana nga abeekalakaasa bademandinga their right ate nga abakuumaddembe bafominga their duty kati ebiseera ebisinga obungi oyinza okusingana nga abangi basenzezza abakuumaddembe obuyinza nga bwekyali e Sudan but wetwogera Sudan gye mwogerako simanyi oba akyagimanyi nga gyeri because once bwoleta insurrection mu ggwanga lyo omuliro gwokya n'atagukoze eki n'atagukumye aba insurrection mu Libya njagala tukubira ekifaananyi Libya efaanana etya so nga kino kintu kitono nnyo kubanga ne boba oyagala tubadde omubuuza obululu twabugyewa mmaze emyezi 3 nga nkunnyonnyola obululu bwaffe gye buva nenkugamba nti ne bw'onootandikira ku beesimbyewo bokka ffe twalina abeesimbyewo ku buli kifo ekivuganyizibwamu mu Uganda ate ne tutakoma ku balina bendera bokka ne ba independent abalala nga nabo baffe bano balina ebifo 200 byokka bya opposition combined ekyokubiri bebasimbyeko abantu ba anti bw'oba tulina nayimirira kukwata bendera ekitegeeza tulinayo muwagizi wa kuwagira ffe tugaye tulina ne balizaavu ne tukubalira wano tulina ebyalo polling center ezaffe eza NRM ziri 7,200 ez'omukulu ne electoral commission zirina 5,000 negigwamu buli ku polling center ekyalo ekyo gye ziri tulina ezaffe eza NRM tulinako abakulembeze abataka wansi wa 6 ffe gye tugamba nti singa n'abakulembeze baffe bonna bonna naffe tukyabanja era tugenda kuddayo ku evaluating kuba tulina polling center tulina abakulembeze nga 3 nga balonzeeko 2 tulabe abataalonze babadde ki n'ekyo obulutu bujjewa obulutu bujja wansi mu bantu be tubadde tukuyega bw'okwata abakulembeze ba NRM bokka mu byalo 7,260 tulina miliyoni 4 okusoba kati ako buli omu ne bwaleeta omuntu omu yekka n'akuba akalulu oba olina miliyoni 8 kyokka ate ffe twabasabanga kuleeta 3 n'ekyo lusaagalo lyatubuuza natubuuza naye yennyini akula structure ye yali luddawa ffe twalina structure etula ku pate nesigala ng'etambuza akalulu bo nga tebalina na structure etula ku pate kuba president ne secretary general abakumbira office bonna bonna baali mu field olaga oyinza okugamba nti olina abantu nga nabakulembera ekibiina kyo tebaliyo nabo basaze ogenda mu nnimiro so n'olwekyo saagala obuze bulungi twabujje obulu twabujje mu bantu in fact twebuuza gundi twebuuza buli bwaffe gye bwalaze ensonga mulaba tebuwera electoral commission tujagibanja twagula ebyuma ebina validating okukakasa bani abalonze ebyuma byabwe tebyakoze tulinda tumalize kino kiggwe tubabuuze what happened naye waliwo bagamba nti obutakola bwa byuma mukisa munene eri mmwe waliwo obutambi obulaga nga batiikinga abo bakugambye nze nkugambye ekyaffe kiri kimu nga pati ne president era nejjo mukwogera yakikugamba akyababuuza what happened ffe tulowooza nti kino kyonna tekyandibadde nawo singa obumu obwo bwakola ki bwakola n'olwekyo nze ndowooza nti tetusobola kumenya ggwanga naddikumako omuliro olw'okuba abantu ebitundu 25 ku buli 100 bo tebamatidde ng'ensanvu no plus bamaze okumatira olire bw'onooga nti mulina abantu mulina 25% naffe tulina abantu tulina 70% kati ate tulina n'ebitongole ebitali partisan ebiteeka okusigalawo mu banka kati olwo eggwanga tunaba tulyagala litambuza litwala mu maaso ffe tulowooza nti akalulu ka Uganda kabeerawo every 5 years erwaliro ekitatambudde bulungi okirinda mu kalulu akakola ki akaddako naye si balina right ebanja mu mateeka nga bayise mugano oba pro bono whatever means naye bwe bakwata ekkubo nga bwe tugamba nti sebo okuyingira ne lujja olugule luli wali naye omukuumi akwaza bwaza n'oyingira bw'osalawo okuyita mu kamooli eri akuuma kati ate bwakukoona eyo nga obadde oyita mu kamooli ate tocomplaininga n'olwekyo ababanja bwanabanjiza mu kamooli bwe banayita mu makubo agatali mu ssemateeka ng'ono kanso bwagamanyi ate bajja kusinga nayo abaziyiza abamenya amateeka ebibi byabwe bajja byesotingireeyo tugenda katusooke tujja obubaka buno katono ddala tukomawo tukyali ne
Council Samuel Muyizi wabadde omaliriza. I want to appeal to Ugandans across the board, Bannayuganda ffenna. We talk of victory ya President Museveni emyaka giri, but we don't count the bodies. Kuba wena tuera bafiira mu lutalo aba side eno aba side eri n'abatafanga endwadde n'abafanga enjala. Uganda gye tusuubiza eno empya tesobola kubawo nga tomenyeewo nkadde okujja nga intention yaabwe yakusooka kumenyawo enkadde bazimbe empya. Ffe tulowooza nti together tusobola okukola contribution to make Uganda a better place. Ebintu ebitagenda bulungi tugenda nga tubitereeza mpola mpola because n'ensi ze twegomba nazo ebyazo bizituuseemu over time. Naye olusi bw'otwaba omuntu kyatuuseeko tomanya muwendo gwakisasulidde. N'ensi ezimu ze twegombako za America zaani singa ogenda okubala ababazi abasirikale baazo abafiira mu ntalo ze bagenda balwanira to make America great. Gwolaba Great America naye nga tomanyi baana baddugavu bameka abazungu. So tukubira Bannayuganda omulanga abasaidi zonna akalulu kawedde whichever way kuteeka okuba kawangula atya. We don't have to dismantle this country. Grievances zaabwe nsaba bano ba council babulire ba client baabwe nti kino kyotugamba tekiri mu mateeka katukikwate line eno bweti. We can continue perfecting. Zate nkyalowooza nti post elections za period eno since this time round twafunye ebibiina byonna kumpi ebyayimiddwa okujjako bibiri nga byafunye ababaka. Let us use the structures that twateekawo nga iPod tutunule mu kupolishinga kiki ekinaabeera Uganda much better. Uganda eno nnene ffenna tusobola okujyamu naye okwekalakaasa okukuma omuliro mu bantu ono agire bw'ati ono akola ffe waffe Luweero twafiiridde muzukulu waffe olidde naye ng'ate nze ankowe ndi mu gavumenti olidde twafiiridde omukyala wa Giso eyabadde ava ku boxi wabadde akuuma obulu mukyala wa Giso mu town council Luweero. Abo abasatu benkugamba bafudde bali innocent ne sikafu yabaddewo wakati wa security n'ababadde beekalakaasa and they got caught in the stray bullets. Mu gundi ya Kivumbi ekyabadde ono kyakunyonyola. Yes, mulimu abaana abalumiziddwa. Ne bagenda okumala okuba paradinga ne police bascreeninga. Nga 70% ku baana abali nze banzije Nansana, banzije Bwayise, banzije sina baana be Butambala. Bapangisiddwa okugenda okukola ebintu ebitalina mulimu gwabwe. So nze ndowooza nti we don't need this ng'eggwanga. Tubakubira omulanga council through you to your colleagues abasaidi eri. Tulina amakubo amalala mangi ge tusobola okuyitamu okufuna obutakkanya buno bugonjoolwa tetukyetaaga kudda mu makubo g'emabega. Olwayo olutalo lwa Uganda lwakozesa kazindaalo silwetaaga mundu naye tetwandiprovokinze basecurity ate n'abasecurity your responses as I've always said zibeere minimo nga zenkanankana n'ekyogezaako okugonjoola naye bw'otandikira mu kisembayo bano kye bakwata kubanga bwe mulimu gwabwe kwata bifaananyi bw'osukkawo akwata excess y'amaanyi go so si nsonga lwaki wayingiddewo. N'olwekyo nze ndowooza nti both sides twekole restraint abakwasisa amateeka n'abagamenya waliwo ebiteetaagisa agenda mu kiseera kino naddala ng'akalulu kamaze okugwa ate katukyalinayo n'okulonda okuddako okwazira ku gavumenti. Zino olwo government elections eziddako ze zikwatira ddala n'obutereevu ku bantu. Fe abasuubiza ebigenda okukolebwa nabana abasuubiza ebigenda okukolebwa tolina ogenda bikola. Bonna ogenda eno ginabadde mu Greater Mpigi ba LC5 bonna ne local government za NUP siza be baziwangula era oyinza okusinga n'abayinza n'okuddamu ne baziwangula. So tulina emitendera egya wansi egigenda okuweereza abantu ku nsonga zaabwe. Wano mu Kampala ebitundu ebisinga obungi bakansala n'abali wansi nabo ba gavumenti yaabwe. Eyo space tusookera gikozesa nga bwe tugenda tweyongera okukulaakulana. Nze ndowooza nti eggwanga tetuliteekako muliro. Tubadde tubasaba Bannayuganda mwekube omutima Mukama abakwate ku mutima tunoonye nti kino ne bwona okukola oti era omuyajja okuwangula anaabatawangudde alinde ate emyaka emirala 5 because elections in Uganda zikomawo every 5 naye mukama wammwe yakyogera kati biseera biyiseeko nti akalulu tekasobola yes akalulu tekasobola nga tulina bantu akalulu sikakwogerako koogere akalulu kakola nga alina obululu kuba for example tusooke tukkaanye ddala mutuufu banga bano bali serious aba opposition kutwala buyinza political space ya 30% gye basigazawo bagigabanye bameka ono akuba ono bebe kuba bokana boka mu kifo ky'okugatta amaanyi gaabwe ab'e Kenya ekyabayamba okutaguluka kino kye baalimu olunaku Moiro yabawangula n'abawangula nga alina 31% nga balina 70 lwe bategeera nti okwegatta ge maanyi bwe mbanga muwulira nti ffe tetukola bulungi mujoininge forces nga opposition mumobilizing abantu bana tusinga obungi ffe tujja kuvaawo tetwajja kubeera wano lwampaka tukyalemedde olwansonga eriemu nti abantu abasinga obungi bakyatuwaki bakyatuwa obululu bakyatuwa essuubi ekizibu kye mulina nammwe mba mugenze kunoonya ffe twalina candidate nga ali Robert twalina manifesto ng'erina byeraga nga nekyetusuubiza abantu bakiraba bano tusuubiza Uganda empya tosobola kukola mpya nga tomenyeewo nkadde kujja nga ekigendererwa kyammwe kyakusooka kugimenyaamenya byetuzimbye byonna atuddemu ozimbulula ozimba ebipya
Fetugamba bannayuganda tugenda kukola Uganda esinga nga president bwe yogedde eggulo. Tubadde tulina challenges mu byensimbi, amafuta gaffe bugayingira, tugenda kukola bino better. Tulina corruption, tugenda girwanako better. Tulina kino tugate forces ez'okusolvinga ebyo tulina. Mu parliament ojjukira nti bwe twakyusa obukiiko bwonna obw'okunondola ensimbi z'omusolo twabukwasa bwa opposition. Naye njagala okukubulira nti bw'ona ogenda n'olondola buli abadde ssentebe w'akakiiko ka accountability mu parliament agenza okumalako ekisanja kino nga billionaire. N'omubuuza naye gwe ssente ozijjawa. Kitegeeza nti fishing pond mwe tujja bannayuganda bonna balwadde. So n'olwekyo bw'onoobatta bonna tulina genda mpola nga bwe tweyigiriza nti kino ne bw'oba okiridde ng'oli mu opposition oba oli mu gavumenti omenya ggwanga lyo. But we shall get there. Waliwo abagamba si byange. Ekibuuzo nkibuuza nga bwe kiri kuba nkiikirira bannayuganda wana batalina kazindaalo kano. Muli mu buyinza olw'okukozesa akakiiko k'ebyokulonda. Waliwo abagamba nti waliwo lakuna mu ngeri abatuula akakiiko k'ebyokulonda gye balondebwamu. Osuubira kyekiseera embeera eno ekyuke kuba kino kireeseewo obuteesiga akakiiko ka byakulonda. Muli mu buyinza lwa kukozesa akakiiko ka byakulonda bye mwagala okusobola okweremeza mu buyinza. Bigambo bya bannayuganda si byange. I agree with you, nakyo bakyogera. But if that is the issue ya kulonda batugende mu parliament omulundi ogudda kubakyusa etteeka bano abanaagenda mu house nti abakakiiko balondebwe. So okiriza nti waliwo lakuna? No, lakuna yo teriiwo naye perception, manyi perception kintu kikulu nnyo. Nze bwe simaze kwesiga ekyo kitandikirwako ne bwe mba tolina buzibu. Bano benyini bakimanyi oyingira ne mu kooti n'ogamba omulamuzi sikwesiga mbadde nsaba o stepping aside. Ne bwe mba sinalaba kyokoze. Eri abantu abalowooza nti bwe banaakyusa ntufuna ababaka abalondebwa abadde afuna 30% ofuna 100%. Ekyo tukijje mu ddiiro. Bw'oba olowooza nti okukyusa abalamuzi n'ennonda yaabwe ekuyamba okufuna percentage y'obululu nga tugenze mu bantu. Ekyo nakyo bakiteeseko mu parliament eddako nti twagala nga Kenya bwekola. Nze presidential candidate okuva mu kibiina kya National Peasant Party ndi musanyufu okubanga nkyaliddwako embuga. Omanyi kino kyanjawulo okubeera nga ndi mu Lubaga olwaleero ate nga ndi mu Kampala Central. Ate ne TV eri mu Lubaga. Kati bwe mba nfunye omukisa obwakabaka ne bunkyazaako ogwo guba mukisa gw'amaanyi okwogerako n'abantu si ba Lubaga bokka si ba Central bokka naye aba Uganda yonna n'aba Buganda bonna. Njagala kubeebaza yonna gye tuyise mutwaniriza bulungi olunaku lwe gonna badde mu Busiro East n'entambula ne mu Nansana ekyamazima abantu batwaniriza bulungi ate abantu baagala enkyukakyuka. So njagala kubeebaza okutwaniriza yonna ne bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye tuyise ennaku zonna ze tutambudde. Mbeebaza n'okuwuliriza message yaffe n'ebimu bye mugenze mutugamba bye tubadde tutamanyi. Njagala kwebaza bannayuganda bonna. Okay. Bintu bingi nnyo ebize bibeerawo bukyanga wesimbawo. Fe abasinga obungi twali tukumanyidde eri Victoria mu masomero School of Beauty muskiri kwamanya naye eryo ddyo olw'amaanyi ge wateekawo abasinga obungi baali bakumanyidde. Oyingira otya ebyobufuzi Kasibante? Baali bakumanyidde eri mu kuyamba abavubuka kukwata ku bantu ku mikono business n'ebirala. Ki ekikuleetera okuyingira mu byobufuzi? Ebyobufuzi nali nabiyingira dda naye nga siri direct politician. Yes, biri direct. Ebirowoozo nali ngambiina because bwe mala okutambulako mu mawanga agatusinga amaanyi oba amawanga agatusinze mu nkulaakulana agali mu middle status income nakupangayo amagezi mangi naye nga leeta wano ngezaako okugalaga gavumenti ya wano naye nga tebapiikinga balina omululu mungi ti ne bw'ojja ne idea oli agibba tamanyi na ngeri gyagenda gimplementingamu oli n'agitwala butwazi. So nekinuma nnyo neneebuuza lwaki because I remember one day nagendako mu ggwanga lya Singapore nenjija ne programs nga nnungi naye nfuna omukisa ne meeting omukulembeze w'eggwanga aliko essaawa zino kwe tugenda okujjako ne meeting ne mukyala we era nga bo balaba batambula ne mbagamba bwe tukola kino na kino tugenda kuyamba abavubuka ne mbagamba bwe tukola kino na kino tugenda kuyamba abavubuka ne bankwasa abantu ndi okulaba abantu bali mu bikola ate nga babikola nga tebafunye na directions tebaze kuneebuuzaako because of omululu nti bannayuganda baagala nnyo obugagga obw'amangu nga tategedde na process ki omuntu gy'alina kuyitamu kubukola. Ne ngamba nedda nasoma amagezi ngayina eggwanga lyange ndyagala n'ekyokukola nkimanyi. So ne ngamba no kaŋŋende nze mwennyini bannayuganda mbasaba omukisa bagumpe nze mbyekwatiremu.
kitegedde sebo abasinga obungi nga nange kwendi kuba nze omu ku bantu abazze bakugoberera olw'ebyo oba oliawo byokozeeko tukumanyidde eri mu yero mu NRM NRM ekulirwayo eri Kaguta Museveni kigambibwa nti waliwo abakuleeta mu NRM era okyali munnakibiina ky'NRM eno oli ku kicuba kakati mu byobufuzi tulina kye tuyita propaganda abantu buli balaba omuntu ng'avuddeyo ng'alina kyasobola nga balaba alina kyasobola okukola batatekawo propaganda ekyokubiri abantu mwami Museveni abafuze nnyo kati General Museveni abafuze nnyo kati mu kubafuga abantu bava mu mbeera buli kimu bakirabanga ekitasoboka njagala kubuuza ebibuuzo bibiri ekisooka ani ali mu opposition atakolangako na mwami Museveni oba atakolangako na muntu yenna atakolangako mu gavumenti ya mwami Museveni ekyokubiri obeera n'omukyala ewaka n'omuleka ng'omuwadde ne sente z'akameeza n'oddayo nga yasibye ebintu byonna yagenze nga yanobye ekyokusatu owekitiibwa Masayas Mpuuga abadde n'owekitiibwa Kyagulanyi nga bali mu pate emu ng'oli mu vice president wa munne essaawa zino mwami Masayas Mpuuga alina ekibiina kye ne mwami Kyagulanyi alina ekibiina kye kakati nze Kasibante sibeerangako mu structure yonna yonna eya NRM sesimbangawo mu bya NRM sikolerangako NRM sikolerangako gavumenti ya mwami Museveni naye nga wali muwagizi yes nali muwagizi at first because nali mmanyi bye bakola balumirirwa bannayuganda naye byentambudde ne byembadde ndaba nga bannayuganda tebabalumirirwa kati nina eddembe lyange okwesalirawo nenva ku mwami Museveni ng'abalala bonna bwe bamuvuddeko so wanoba navaayo saano banakunoba navaayo ddala nabaleka era njagala bajja mu buyinza njagala bajja mu buyinza gwobiraba bumanyi bannayuganda be ebintu ebisinga babirabanga ebyokusaaga njagala kutegeeza owekitiibwa njagala kujja gavumenti ya mwami Museveni ne banne mu buyinza ate nga tugenda kukikola ennaku z'omwezi nga 15 kubanga twetegese bwe kiba kyetaagisa kwegatta tujja kwegatta bwe kiba kyetaagisa ono abeere eno n'ono abeere eno tumukutule entegetege tumusuule wansi tujja kukikola ne singa mwali bakwegata singa mwakikola ddaba kandidate mu musanvu balamba nanti mu byobufuzi tokola bantu bye baagala wabula okola Katonda byakulungamya okukola nga biyamba abantu abasinga obungi Katonda akulungamiza ki mu kyokwegatta kino ayina engeri gyatulungamyamu nze ne bannange nti tukole nga bwe tukola kati kubanga essaawa ya leero ndoza mwami Museveni buli lunaku asala kiro 10 n'okwebaka takyebaka kubanga mba ndi eno nga mbuusa bantu n'owekitiibwa Kyagulanyi ng'ali eri abuusa bantu njogera kino n'oli ayogera kino kati weekanga nti byenjogera eno bwabanga babaddewo abatanabapiikinga bwe mmala okubyogera n'envaawo n'oli n'ayogera eri kitegeeza tuba tetumulesse omusajja olayika oludda okumulaba ng'ageze ogamba nti asala kiro olabika omulengerera wala olabika omulengerera wala waliwo abagamba nti Kasibante ono manyi nze mbijja ku bantu nalanze show neŋŋamba ngenda kubeera ne Robert Kasibante ate abantu balina eddembe okwogera ne bagamba we tuba tutunuulidde akakonge nga we kagenda okubeera Robert Kyagulanyi Robert Kasibante automatically abakulu bano balina okubeera nga abeerinaanye kakongo oba oyagala oba toyagala era nze musooka waggulu mbuddiirwa eyo abali mu buyinza abamu bagikubalira ne bagamba Kasibante va mu byolimu byonna va mu kulabirira abavubuka okubakyusa mindset okubateekateeka okufuna ebyokukola jangu mu kalulu obeere wano ng'osooka Robert Kyagulanyi Ssentamu nti omuntu ateetegereza bulungi mu kutiikinga wano mu kifo ky'okutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu singa gwaba ayagadde asobola okusobya n'alonda oba natiikinga Robert Kasibante muvu eno mwatuuka mutya ku ddiiru eno kati eyo naye propaganda kankubuuze ddiiru bagamba ddiiru kankubuuze ku mululu oguli mu gavumenti ya mwami Museveni gw'omanyi obulungi ku mululu oguli mu gavumenti ya mwami Museveni tewali naayinza kugamba nti ekyo ekyokubiri nze nazaalibwa nange nazaalibwa simanyi nti bagenda kuntuma Robert Kasibante nenzaalibwa Katonda nambikako akasubi nga ndi wa Mbogo ne bantuma Robert Kasibante onfuna bulungi kati tewaliwo qualifications nzirina tewaliwo kiŋŋaana kwesimbawo kuba president olw'okuba nze Robert Kasibante ate oliwo ekitiibwa Kyagulanyi Robert
oba point yangu gifuna bulungi kakati njagala abantu baveemu mindset erowooza nti nze nazze abantu bangi abali mu nsi abalina amannya era aganisoosoowa ekitiibwa Kyagulanyi waggulu why me kitegeeza waliwo enjawulo ekyokubiri gavumenti yo efuniramu wa kuteekawo nze ku byenjogera n'okugirwanyisa muliriza ekigambo kye bayita kutta mu kimanyi ekitegeeza mwami mu mateeka agafuga ebyokulonda omukulembeze yenna agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga lino oba nze oba ow'ekitiibwa Kyagulanyi kuba mwami Museveni tetumubala tasobola kuddako alina okuba nga awezezza 50% yes n'akatundu kalala kamu okulangirirwa kakati buli kalulu konna mwami Museveni akeetaaga buli kalulu konna mwami Kasibante Robert akeetaaga akalulu konna mwami Kyagulanyi Robert akeetaaga kati oli bw'agamba nti baleese onatta obululu oyo aba mukyamu lwa nsonga lwaki oli ayagala nteekewo nzita obululu bwa mwami Museveni ate nga ali mu kulwana kufuna percentage ali mu kulwana kufuna percentage nanti gwe oli mu kutabwa Kyagulanyi basooka ne bakubalira omupiira ekisooka oli muzzukulu wa Kayiira oli Wambogo Robert Kyagulanyi Ssentamu Wambogo ekisooka erinnya ery'eddiini tulifaanaganya Robert Kyagulanyi Kasibante ke so automatically wetuba tutunuulidde alphabetical order olina okusooka oba okulinana Kyagulanyi nti omuntu ateetegereza bulungi abasajja bakubalira ddiiru ne bagamba jangu ku ballot Kasibante omuntu asobye atirisa asobye asomeze ku linnya lyo kisobola okuyitawo kati kankiryalinge bannayuganda njagala kubategeeza nti nze Robert Kasibante nva mu kibiina kya National Peasant Party ekibiina ekyomuwejjere ekibiina ekiri ku opposition era ekirwanyisa gavumenti eno okuvaako era bw'oba neetegereza ebbanga lyonna mbadde ebigambo byenjogera njogera ebyo ebiruma abantu era njagala kutegeeza bannayuganda pokopoko propaganda abamwogera beenoonyeza byabwe ate abamu abo abasinga mwami Museveni yabateekawo batandika okwogera ebyo kubanga alaba ng'amaanyi gakoze eki gamuyinze ate alaba nga tumutaddeko ekifuba nga kyaki nga kyamaanyi kati ebyo byonna ebibungeesebwa ebyogerebwa bibatambuza ndabye abantu bangi nalaba nono w'ekira Ssemujjunganda ng'era byebimu byayogera njagala kutegeeza ggwanga tuli ku opposition tekirina kye kiyamba mwami Museveni nga nze ndi eno njogera byenjogera nga mwogerako oba nga mulwanyisa okumujja mu buyinza ate nga yeyantaddewo ekyokubiri abantu abagamba nti yeyantaddewo mbadde mulaba entambula zaffe omuntu nga gavumenti yemutaddewo gavumenti betaddewo mba mulaba bulungi mubalaba entambula gye batambulamu sente ze bayina n'ebye bakola naye bw'otunuulira entambula yaffe n'enkaaba gye tukaabamu n'embeera gye tubadde tutambuliramu nene tusobola okutambula districts zonna zetukoze eki zetutambudde kitegeeza singa gavumenti yeri ettaddewo singa ndowooza tetutambula bwe tutyo twandibadde tusingamu awo so ebyo byonna ebigambo ebyogerezebwa ndowooza byaba bwenoonyeza byabwe so saagala nnyo biwabudde tuli mu kutegeka kati gavumenti gye tugendamu eryetya tugenda kumanaginga gati amagye agakuba abantu emiggo abamu tugenda bazzaayo kuba traininga abalala tugenda kubasiba onfuna bulungi tuli mu kumanya baminisita kibe tugenda okukola nabo kubanga abaminisita abamu beetaaga kusiba busibi kati tosobola kujja mu gavumenti n'otasiba Matiya Kasajja kubanga olira eggwanga tuli mu mabanja g'otamanyi na muwendo nanti minisita ow'okuntiko ow'ebyensimbi amateeka gatulungamya ye pulezidenti w'eggwanga ate Kasajja osiba waaki buliriza is acting on behalf of ye Kasajja ne Anthony General balina okwadvisinga gavumenti so kati ebyo twavaayo dda tuli mu kulaba nteekateeka tugenda kumanaginga tutya eggwanga lino tumanaginze tutya amagye tumanaginze tutya poliisi tumanaginze tutya abaminisita abamu baliwo abeetaaga okugoba kubanga nawadde entambula eyo mu byalo n'obasanga nga bazimbye ebiwooteeri ebinene by the way nazzi kuno ng'abakulembeze naddala abali mu gavumenti tebalina kubeera bagagga balina kubeera nga baweereza oba pointi yange ogitegeera naye gwe yeno gavumenti ya mwami Museveni gy'osanga ng'omukulembeze ayagala ebintu bibiri njagala abantu bakimanye nti Katonda tagaba bintu bibiri tasobola kukuwa kitiibwa na buyinza n'akuwa ne ssente bw'aba akuwadde ekitiibwa kubanga nange abakulembeze abo Katonda abadde abayambye bwe tuba tukuwadde obukulembeze bwokka n'ekitiibwa ky'oba ofunye kubanga kimala tulina kuba mugagga nnyo kasuubira n'amakaago naye bano ab'omulembe guno abamwami Museveni mbasanze eyo nga bazimbye ebiwooteeri nga n'abantu ababisulamu tebaliiwo ne weebuuza omuntu afuna miliyoni 4 n'ozimba ebiwooteeri ya billions and billions oba ozijjeewa
njagala kubategeeza tugenda kubasiba n'ebintu tugenda kubitunda kubanga mubifunye mu bukyamu era mu ba minister mwenna n'abalala bonna mwenna bali mu government ba permanent secretary muntu nuulire nze Kasibante Robert yonna gye ntambulidde mu districts ez'enjawulo byonna bye mukoze bye muyina mubifunye mu bukyamu kubanga tiwuliriza tugeze kangu ekyo kulabirako nga ba minister afuna ddi obudde obumanaginga business because one role of business okugimanaginga n'ebeera successful is to be available kati minister ng'abeerera alina okulaba embeera z'abantu alina okulaba nga amakubo gakoleddwa alina okulaba nga buli kimu amadagala amalwaliro mwegali abasomesa basasuddwa emisaala bulungi alina okumakinga sure nti eggwanga litambula nga bweliteekeddwa okukola ki okutambula ogenda kujjawo ebiseera ebigenda okumanaginga business okujjako ng'oli mubbi era njagala kutegeeza mu baminisita mwenna abalina ssente abalina business abalina ebizimba abalina gahoteri ge twasanzeeyo essente muzibbye bubbi ez'omuwu w'omusolo yensonga lwaki mulaba nti bannayuganda baavu nti buli gw'otuukako bamubanja ku ssimu Airtel emubanja MTN emubanja Saka emubanja basula ku ttaka otuuka mu sserere mu districts ezisinga nosanga bannayuganda nga bakyasula ku bisubi wansi mu busiisira nga tebalina ninga osanga oli atambulira mu Bugombe atambula yeyagala azimbye mu hoteri nga n'ekiwoteri wakizimbye tewali ba clients twagala kuterenga bikulumye nnyo binnuma lwansonga yani ebyo wasanze abasajja bali mu government ya Museveni beekoze ebintu sente za PDM zonna sente z'emyoga zonna bazizimbyemu ga hoteri naye njagala kutegeeza eggwanga nti mutunuulire ennaku z'omwezi nga 15 bannayuganda mulina omukisa ogwo gumu kubanga tuwulira n'ebibungeesebwa ebyogerebwa mbu Mwami Museveni ku mulundi guno tumuwa akalulu bwe mumagaza ne mumukwata ne mumuwa akalulu kammwe ayagala kujjawo kulonda kwa president abantu nga temulonda Kasibante bankwate oba byenjogera bikyamu bankwate onfuna bulungi kwate nze njogera amwe presidential candidate ekyokubiri ndi informed tewaliyo muntu ali ku level yange nga tategeera tewaliyo muntu ali ku level yange nga tali informed kati buli kyenjogera kyonna mba nkimanyi era buli kyenjogera kyonna nkikakaza oyogedde ku cabinet Mwami Kasibante singa kati bannayuganda bakulonda ennaku z'omwezi 15 bagamba Kasibante ono Robert yabadda mu bigere bya Yoweri Kaguta Museveni cabinet yo yagala bani bosubira okuteeka mu cabinet yo kati kanko ekyo kulabirako nti botunuira government ya Britain is economy etukubisaamu emirundi nga 3 simanyi bwali ekigenderedde bali wala bayina ababaka ba parliament be bayina kumpi abaffe babasinga obuki obungi njagala ompulize bulungi era ne bannayuganda njagala muwulize kino statement zino bulungi naye Mwami Museveni azza kulyetingawo buno bu constituency n'otuuka mu district emu ng'erimu ababaka ba parliament 5 naye ng'enguudo nfu abantu basula bubi mu malwaliro teri madagala naye ng'omubaka wa parliament omwe ekitine nnyo omwezi afune $46,000 kati njagala okwate $46,000 mu babaka ozikubiseemu ababaka abasukka mu 5 otunire n'ekonomi yaffe nga bweyimiridde ogirabe ba minister tulina ba minister 8 minister omwe afune $8,000,000 bw'abeera mubaka wa parliament ate nga minister abeera mu $10,000,000 n'okusoba totaddeeko allowance totaddeeko ze babba mu committees gye babeera kubanga bazibba mubadde mugawulira amawulire nga babakwata bajja kukima wano bawayiriza nze Kasibante kati munawe ffe twavaako dda tetukyalina kye tutya bw'olaba nga omuntu atambula yambadde t-shirt n'agamba kalonde tovaawo ekijja kijje kati ebyo kubanga twawaayo okulwanira eggwanga lyaffe bitwogera tubimanyi era obadde obalaba nga babakwata waliwo ne bebagjeeko emisango eggulo abasaba kyoja mu miro tewabirabye good kati byenjogera mbikola ki mbimanyi so nga tugamba twetaaga at least buli district ebeeremu omubaka omu bannayuganda mumpa akalulu buli district ebeere n'omubaka omu buli district mu Uganda yonna tubeere ne baminisita nga 20 oba 25 babamala sente zonna ezigenda kwabo zaaki nga abavubuka basula njala nga abavubuka tebalina byakukola because omuvubuka toyina musango okubeera mu ggwanga lyo nga toyina mulimu gavumenti yeeyina okutegekera okubeera n'omulimu tugambe nti sente ezo zonna ze babadde batwala tuzikwate tuziwa abavubuka ate si buli muvubuka atalina mulimu tumuyiye emitwalo agaaga because ezo zibeera welfare income ng'amawanga amala bwegakola ki bwegakola kyeŋŋamba bannayuganda ndinze bwe munnonda ekisooka buli muvubuka atalina mulimu ngenda muwangayo emitwalo 2 ndazijjabwa andi ngenda kugoba ba RDC kati gwe weebuuze mu gavumenti ya Museveni aba RDC balina mugaso ki
nosanga district emunga erimu RDC erimu deputy erimu assistant babiri buli RDC afuna ekitene nnyo million 2.5 njagala ozikwata ozikubise mu district 48 bakola mulimu kyokujjako okwambala obusuuti ne bagenda ne batuula mu office 18 ndozo okiraba kati ezo sente zonna bwe tuzijjayo ne tuziwa abavubuka ne tuziteeka mu programu z'abavubuka ne tuzimba obutale nabadde mu district ye Wakiso nendaba abantu nga bali mu butale government emaze emyaka 4 mu buyinza naye ng'enkuba bw'ejja olaba abantu bonna ebintu byabwe bitoba naye nga Wakiso eriranye Kampala bw'oyogera ku district ez'amaanyi mu Uganda tosobola kubuusa ng'ovudde Kampala ndoza Wakiso yekola ki yeddako kati tugamba ba presidential advisor bonna simanyi sijuwe full figure simanyi bani bonna abali awo abamu n'okusoma tebasoma they did not go to school naye nga wuliriza abamu tebagenda ku ssomero naye nga waliwo omukazi ali mu katale aweeredde omwana we ng'atunze ennyaanya n'atunda amatooke n'amutuusa ku university n'asoma n'atunda n'ekibanja kye yasikira asobole omwana we okumala okusoma ye n'atafuna mulimu kyokka bino ebitasomye mulimu olw'okuba bimanyi okuvuma bibeera ku TV ne byogera nga bwe bisanze Museveni n'abayita n'abagamba gwe nkuwadde buno nalabye nalina bye yawaddaawo kati ssaawa zino atandise n'okusuubiza abantu ne ssente z'atalina abasuubiza mu gavumenti nga tamanyi nti nakumanya ntitugenda kumujjako kyokola otugambye buli mufuko ogenda muwa mitwalo 2 ngenda zibawa tolaba nti olimu script ya mukulu ate lwaki yeye akolaga PDM nsobola ogireeta nenteekamu akasente abantu ate PDM tewalabye abeeru baganga bakaaba simanyi kugamba ule togalaba abeeru baganga bakaba nti bo bennyini nga waziteeka yera be bazeegabanya n'agamba ngenda bakwata naye ng'akwata baliwa kubanga n'okubakwata kyabasobola abatya omuntu buli abeera mu buyinza ebbanga ddene bakola nabo bakadde banne aba atya buli gwalaba nti agenda mweyawulako aba amanya ajja mulwanyisa kakati njagala kutegeeza bannayuganda nti tewaliwo solution yonna gye muyina okujjako nze nga nzize mu buyinza kubanga bwe njijja Mwami Museveni ngenda mugoba ne bakadde banne bonna bonna ate babagenda kunyamba cabinet nakusabye omuntu musigire ka cabinet kogengendo beera nakaawo ani olugwolese ku tunuulira soba minister abiri minister abiri abali super ate abamanyi kye baagala ekisooka mulimu abantu nga bo balina enkizo nga bo olina okukola nabo kati nga owekitiibwa Rebecca Kadaga sirina buzibu naye yasobola okukola kubanga omulaba n'engeri gye babadde bamunyiganyigamu nga bamugoba kati sobola kuleka owekitiibwa Kyagulanyi okukola naye tisobola kumuleka kukola naye lwa nsonga ogenda muwaaki gwe tofaayo nze ndi mu kutegeka kabineti yange onfuna bulungi sobola gaana kukola naye kubanga olaba nga byalowooza ne byakola ne byalimu ne byabeeramu byonna olaba nga ayagaliza ggwanga lye kankubuulire kitwala obuvumu n'amaanyi okulaba nga abavubuka nga ffe nze nina emyaka 37 nze taata wange yafa nga ndi muto nakimamazza okusoma nga gentwala kusomera ne babala mu school fees bannayuganda abasinga tebakimanyi nenvaayo nga maze okusoma senior form nendaba nga biganye nenjija mu kikuubo gyendaga olwaleero nentunda obuveera nga bwenfuna ssente nenzitwala ku senior 6 Masaka SS nensoma nenvaayo nengenda ku university nga ntunda buveera nenfuna school fees kati njagala kubuuza bannayuganda yojja ssente zino zoyina zokozemu ebintu ebyo nembikola luvannyuma kati njagala kubuuza ku bannayuganda nti bw'otunuulira gavumenti ya Mwami Museveni essaawa zino eriwo njagala otunuulira ababoda tulina bameka otunuulira abali mu butale tulina bameka otunuulira omuntu avuga boda nga Mwami Museveni boda agikuwoze kubanga abakampuni ezo ezibawola boda si companies ezibawola Mwami Museveni yakwata ssente z'omusolo naziwa obukampuni bubawole boda kubanga ayagala mubeere nga muli baavu n'akwata ssente ezo n'aziteeka mu bukampuni ebyo n'osanga owa boda nga pikipiki agifunira ku milioni 13 nakola emyaka 5 eya looni emyaka 5 ng'asasula piki kati njagala ombuulire omuntu avuga boda ng'asasula piki eyo ebbanga eryo anaasobola okutwala omwana ku university tasobola sente agenda kuzijjawa kitegeeza abaana b'abaana abali mu gavumenti ababba ssente be bagenda okusomesa abaana bwe ku university akadde ako kangamba nti tugenda kuwummulamu ku Katonda naye nga tugenda mu kuwummula Robert Kyagulanyi Ssentamu Malayika alolomoddewo ekisooka omulundi guna atambula na fulaga nawe njirako kitadde mu kulako ekibiina kiikyo kye walonda mukyusamu leeta emu NUP